omuntu ayagala okusuula gavumenti yoyo akola ebikolwa ebikyayisa gavumenti. Mumpulidde? Omuntu ayagala okusuula gavumenti yoyo akola ebikolwa ebikyayisa gavumenti. Okuwamba abantu ne baggalirwa mu bifo ebitamanyiddwa, okubonyaabonya abakwatiddwa ne batuuka n'okubatta oba okubajjamu enjala. Omwana Ssegawa bamuggyemu enjala, oba okubookya paasi. Ebikolwa eby'engeri ebyo bikyayisa gavumenti. Kale nze ndowooza nti buli awadde ebiragiro okuwamba abantu, buli eyeenyigidde mu kuwamba n'okutulugunya bannayuganda ye mulabe wa gavumenti nnamba emu, era ayagala kugisuula. Mu biseera bya Idi Amin mu abantu nulidde, simanyi oba waliwo eyaliwo. Nali mwana muto naye nali ndaba abakessi be baatambuliranga mu mmotoka ng'eriko ennamba UVS. Mu biseera by'Obote era naliwo, awo nali nsuumuseemu. Abakessi be baatambuliranga mu mmotoka zi Volkswagen Golf oba Jetta. Emmotoka ezo zaawambanga abantu emirundi mingi ne bataddeyo okulabika. Tekyanyweza gavumenti ezo, kyazikyayisa, kyazinafuya. Kati emmotoka drone ze ziwamba abantu, ezimu teziriiko nnamba, endala ennamba baba bazibisse. Abatambulira mu mmotoka ezo zi drone balabe ba gavumenti, baagala kugisuula kubanga bagikyayisa abantu. Si buli lw'ovuganya gavumenti nti ogijjako, si buli lw'ovuganya gavumenti nti ogijjako. Senegal waliyo omusajja yavuganya gavumenti emyaka oba 3 oba 4, oluvannyuma yamala n'awangula, naye emyaka n'emyaka. Nawo no mu Uganda bangi abavuganya gavumenti abatagijjangako. Kyokka buli lw'okyayisa gavumenti obeera ogireetera kugwa. Mukitegedde ekyo? Si buli lw'ovuganya gavumenti nti ogijjako, naye buli lw'ogikyayisa oba ogireetera kugwa. Bannaye tewakyali balaba bintu bino. Abasiika capati, abavuga booda booda, abookya ebyuma, ababazzi, n'abo bonna abagenda bakwatibwa si be balabe ba gavumenti. Bayinza okuba bagivuganya naye si be balabe baayo. Okuvuganya gavumenti nakyo kibeerawo. Nze bendabanga abalabe ba gavumenti be bakola ebigikyaya abantu. Era bwe ba gavumenti eno ewangadde ebbanga lino kubanga babadde tebakkiriza bikolwa ebigikyayisa. Obwakabaka bwa Buganda busaba abakulu mu gavumenti okumalawo obunkenke. Tubasaba okuwamba abantu, okubakuumira mu bifo ebitamanyiddwa, okubatulugunya n'ettemu bikomezebwe. Bwe wabaawo abamenyi b'amateeka basaana basooka okunoonyerezebwako, obujulizi bwe bumala okufunibwa balyoke bakwatibwe. Era tusaba abamenyi b'amateeka babakwate mu ngeri egoberera amateeka, kubanga bwe baba bakwata omumenyi w'amateeka waliwo engeri gy'olina okukikola. Naye okuzinda abantu ekiro mu matumbi ne bakwatibwa abantu abalina ebissi ate nga bambadde obukookolo, ne bakwekebwa, ne batulugunyizibwa, oluusi n'okuttibwa,
bino byonna tebyongera gavumenti maanyi, biginafuya, bigikyayisa, bijja kugisuula. Era ababikola be balabe ba gavumenti bennyini. Ekirungi Major General Nalweyiso yagambye nti bangi abaawambibwa be babalina. Ffe tugamba nti okunoonyereza kwe kwandisoose. Yagambye nti babalina naye banoonyereza. Lwaki tebasooka kunoonyereza? Lwaki abantu abo bamala banoonyerezaako tebaleeta poliisi? Owa poliisi ne yeeyanjula nti nze gundi nvudde ku poliisi y'eGindi, wamenya omusango guno, wakola omusango guno, nkututte wano. Major General Nalweyiso yagambye ne drone bazinoonyerezaako. Yagambye nti bazinoonyerezaako nti n'abatulugunya abantu babanoonyereza, naye drone zikwata abantu ne zisibira okusooka ku poliisi. Kati ate zigenda kukola eki ku poliisi oba abazivuga tebabamanyi? Bwe yagambye muzzukulu wa Ndugwa yeddira Lugave. Kanjogera ebigambo bino mu Luzungu, bano baleme kuntaputa bukyamu.